abalaba Sakata Vibes bampita DJ Senior B Darumix Suzad atenga manyi ga mugongo yali ku kamera tuba tukuletera ensonga zoyagala okumanya okuvira ddala mu nsonda ezesigika oba ku kinyusi ku source kyoyina okola kimu kyokka subscribinga beeranga okwata kalinki ako ka sharinga obenga owerezaako muno naye abeeko ekyokuyiga kyaberayiga ensonga zino zetusinga oleeta ku Sakata Vibes tusinziira ku ezo eziba zisinga okwogerwako oba eziba zikuta mu babiro mu bannayuganda oba abantu bonna mu nsi yonna. Leero kye tugenda okwogerako kyeky'abantu abatambuze oba abasaabaze nga tebakoma mu kusaabalira wano mu takisi zaffe wano Uganda oba bodaboda oba baasi naye ng'ate basaabalira ne mu nnyonyi. Abantu bangi nnyo beegomba okulinnya ku nnyonyi. Leero tugenda kumanya kyetagisa ky'okulinnya ennyonyi era olinnya ennyonyi obeera olagawa. Olinnya ennyonyi ng'ova Kajansi ogenda Soroti oba obeera ogenda mitala w'amayanja. Ebintu bingi ebyetaagisa bye tugenda okubako nga tumanya abantu bangi bakirabanga ekikolimo okuba nti famire ebeerawo nga tewali muntu yali alinnyeko ku nnyonyi naye ate ng'olusi tebiba byangu nga olowooza oba ate ababifuula ebyangu ate bo ba tebaagala kubuulira bannaabwe enkola ki ze bayitamu okuba nga bibanguyira. Cases nyingi zivuddewo ne zirayizinga ku balinnye ennyonyi. Cases nyingi zivuddewo ne zirayizingibwa ku bakomezeddwawo. So byonna tugenda kubanga tubiraba wano we tuli tusinzidde Lukuli mu junction awali ekikubo ekigenda ekimu kidda kikirira Nsambya yoba Nsambya yave Maria Nsambya Kirombe ekimu kyambuka mu Boston siga Boston America but Boston Kampala wano Makindye eyo gye nali nange mbeerako edda oba bamu gye bayita Lukuli Nanganda era obeera mu park enkadde taxi zijja eno ziba ziyita Lukuli Nanganda Boston. So wano we tuli wali company esaabaza abantu mba kyogedde bubi omukulu waali agenda tunnyonnyola bagiyita Tripai. Okay. Wano wendi ndina omugagga boss agenda kutunnyonnyola ensonga zonna nga bwe ziri. Kwata link gisharinge uwerezaako muno naye alabe ebintu bino. Kino kikwata ku mmwe abaana abawala abalwana okulaba nti nomuvaako mu Uganda mugende mwekuba ekyeyo oba mmwe abali bagenze eyo oba nga mugenze makubo malungi oba mu makubo mabi. Eri mmwe abagenda eyo nga temulina kye mugenze kukola ate ne mulemerayo. Eri mmwe abagala okugenda nga temulina kye mugenda kukola oba abagala okugenda nga temumanyi ki oba we mwina tandikira. Nze DJ Senior B manyi ga mugongo ku kamera tata tusanise okulaba. Kale sabo nange nsanise okubalaba ko sabo. Obulamu bulungi. Obulamu tebadde bubi. Bigenda bitya? Amina Mukama atuyambye. Amanya bulungi. Nze Serunjoji David. Nze general manager wa Tripai Overseas Agency Uganda Limited. Tusangibwa wano Makindye Lukuli. Address yasinga okumanyibwa ennyo bayitawo ku Muwafu. Nange ntusonga bagutema. Naye oba gwagwa bugwe. Enkulaakulana eno eri mugire kubo lyaffe bali mu diterezaamu. Omuwafu ogwo tegukyaliwo kati naye tugamba ewali omuwafu omunene oba ekikubo ekyambuka mu Boston. Yes sir. Okay. Company ekola ki? Ekyamazima kantandikirawo wennyini ntereze mu puliyambo yo wagambye tusaabaza abantu. Ekyamazima ekigambo ekituufu tetusaabaza abantu. Tuyambako okufunira bannayuganda mirimu bweru wa Uganda mulimu gwe tukola. So tetusaabaza abantu. Okusaabaza ebanga kampani ya nnyonyi oba ya transport? Yes, wa taxi wa costa wa balambuzi naye ffe tufunira bannayuganda mirimu okusuka mu Uganda. Mulimu gwe tukola ogwo. Nsi kize mu besinga mu nnyonnyo okufuna oba ekisinga mu emirimu? Specifically tusinga twala mu Middle East. Yes, kubanga yensi ezimu ezikoze endagaano ne gavumenti yaffe okubanga tutwalayo bannayuganda okukolerayo n'endala gavumenti yaffe nga bwejja ezongerako tena tugenda kuba twongera tutwalayo naye kati essaawa eno ebitundu 9 ku 10 tutwala mu Middle East gamba nga Saudi Arabia, Jordan, Dubai, Qatar, Abu Dhabi. Yes. Awo wenyine njagala tutandikire omuntu okumufunira omulimu oba okumuconnectinga ku mulimu kitwala ki? Kakati ekisookera ddala ekikulu nnyo kitwala ye kubanga aliwiringa okukola.
nti omuntu kasita tumufuna nga ye yeteeseteese ayagala ogenda okubukolera ebweru si kuva Masaka kujja Kampala. Okukolera ebweru kitegeeza kinene omuntu okwewaayo okuba nga talina famire ye okumala ebbanga eggere. So tusinga kukonsideringa muntu oyo eyeewaddeyo ogenda akolere famire ye oba akolere obulamu bwe ebbanga eritali ggere. Ebiseera ebisinga gitera kuba myaka 2. Kitegeeza tuba twetaaga omuntu oyo eyeewaddeyo okuba nga talina bantu be okumala ebbanga ery'emyaka 2 n'omusobi. Ekyo ekisinga ddala obukulu. Ekyokubiri, omuntu oyo ateekeddwa okuba nga mulamu. Omulamu sitegeeza nno kigambo kinene. Omulamu yo n'atambula. Omulamu yo yatambula naye ffe tulina bingi bye tutunuulira. Talina siriimu, waba mukyala talina lubuto, talina kabootongo, talina bulwadde bwonna bwonna bwa kifuba nti oba baali yafunye ku accident oba yakola ki, alinamu obuzibu mu bulamu bwe. Olw'okuba nti ensi ezo environment yayo ekyuka, ensi za musana, ensi za bawalabu madungu, so kyovula tuba twagala omuntu omulamu obulungi. Then ebyo ebiggwa nga tumaze okufuna ebyo tukutandika okukola ku process ey'okutambula ng'omuntu. Yes sir. Process ebeerera. Process atandika na kwewandiisa. Yewandiisa nja kubeera specific nnyo wano ffe ku Tripai. Omuntu agenda okukola omulimu gw'ewaka tumuggyako emitwalo 12 Zaki? Ezo za registration ne medical. Kakati ejo 12 njogera ko agenda okukola ewaka oba alina passport oba tayina. Kiddemu ne oba tayina passport oba alina passport oba tayina. Ejo 12 ja registration na medical. Tuyambako bannayuganda okubafunira ku passport. Kubanga otumala okumutwalayo eri balina ka commission ke batuwaayo. So tukkiriza ne tulyako ekitono ne tugondezaamu kuba omuntu ono watuukira okujja ku Tripai kitegeeza abagezezaako possible options wano mu Uganda ne ziganda. So tugezaako naffe oteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe kiki tusobola okuyambako ku muntu oyo. Yes, then kati njogedde kwakola waka nga tumuyisa mu process gye nasoose okwogerako ya medical biki nebifaananga ebyo then nga tumutera direct ku program eyogenda okukola ewaka nga housemaid. Housemaid abantu baali bakijungulula olw'okuba wano mu Uganda babatwalanga babalabye ndowooza housemaid wa Uganda asinga osasula ennyo ali $300. Baba bbeeyi naye housemaid ekyamazima gwe tutwala ffe wano bamusasula $900. So baali ekigambo bakijungula naye wano omukulu ojja kukitegeera nti abakolera ssente ezo batono abamu tutudde ne mu office ne ssente ezo tetuzikola ki tetuzoza. So tugezaako okulaba nga tubazaamu amaanyi tubagamba okukolera ewaka nagwo mulimu. Abakyala abasinga ne Uganda ba housewives kitegeeza nabo bakola mirimu gyawaka tebakola. So oyo njogedde kwa housemaid kati kubana ab'emirimu egy'ebweru tuyinamu ba cleaners, ba security guard, ba drivers, abasawo, abasomesa n'ebiringa ebyo. Kakati abekyenjawulo bo kye balina bateekamu kasente kubanga emirimu ziri amakampani gazikwasa bazita HR companies zo zikola gwa kufuna abakozi nti human resources. Yes, human resource company nti yo obuvunaanyizibwa bwayo yawandisa mu ministry yeri kufuna mirimu ngegifuna on behalf of companies. Kati nga Tripai katugeze twetaaga ba cleaners fesife tubenoonyeza tuwa company eri mu buvunaanyizibwa obwo negera ne tufunira abakozi kuba yemanyi kiki yeetaaga mu mukozi oluusi nze kyenyinza okuba nga simanyi. So amakampani ago oluusi emirimu gagituguza tusasula misasule. Actually ndowooza like any other business wano mu Uganda okufuna contract you bid nobaako obusente bwemuteekayo then processing fee nebifaananga ebyo kyobola nti bo abakola emirimu egyewabweru gye tuyita outdoor jobs nti ye agenda n'akola n'addayo accommodation ye neyeebaka neyeesuza neyeepangisiza oba ne bamusuza abo bo bateekamu kasente era registration w'oyo omuntu wa $32,000 kubaako registration ne medical njogera ku Tripai feze sente ze tukyajinga. Omuntu oyo era tuba tumwetaaga ajje ne passport ye. Omuntu oyo alina okujja n'ebbaluwa eraga nti talina bikolobero mu nsi gye tuyita Interpol. Alina okujja ng'alina ne yellow book baamugema omusaayi ogwo omusujja ogwo. So oyo yakola ebweru. Kati ebyo ebisaanyizo ebisookerwako bw'amaliriza otuukiriza ebyo kitegeeza aba afuuse client waffe ajjudde.
era obuvunaanyizibwa tuba tusigaliza komutera ku programu gyatusabye njagala security gyetumunoonyeza njagala cleaning gyetumunoonyeza njagala kino kyetumunoonyeza however alina akasente kateekamu ku programu eyo yennyini kakati akakasente nyinza obutakagamba balabi baffe oba abawuliriza olw'ensonga programu esinziira contract bweba efaananya naye nga kabaawo nti ye abaako akasente kateekamu ebiseera ebisinga tekateeka ku kawansi wa miliyoni 2 kava ku miliyoni 2 n'okwambuka njagadde kuwa kifaananyi awo njagala okubuliza nti kati omuntu azze alina passport asasudde registration fee ne medical tewali kasente kalalaawo kakati simanyi ombuuzizza mu kunnyonnyola nannyonnyodde abantu babiri mbadde njagala tukubali bamaid ekyamazima mmanyi n'okugamba abakozi bannange wano nti singa okwatibwa nga kiraya nti oyo omuggyeko essente mu magezi kuba babeeramu obukosa abagezigezi mu bitongole byonna omulimu gwe gukomaawo olw'ensonga oli mukukola ku muntu ali frustrated mbulamu oli mugezaako okubaako kyomuyambako naye ate newabeerawo oli ayitayo n'agitwala nga advantage nakwata n'amugamba ojja kuleetayo zino sente nze nsinga okumanya nkwanguyize nedda ekyo tekiriiyo emitwalo 12 kitundu kira nti waffe gyasasula ze sente zakomako taddamu kusasula sente endala paka nga tumutambuzza era tutera obatambuliza wakati wa wiikisi 3 n'omwezi gumu kitundu kisinziira programu yenga bweyanguye olina ekintu kyonnewunyisiza ate kati bakompoleininga nti baddamu ne babasaba wakati wa miliyoni 2 kale wakati wa miliyoni 1.5 ne 3 nga bw'oyogedde nti mulungi ya miliyoni 2 kubali abanoonya emirimu gye wabweru bano bamaid ezo kampuni ndala oba wano ku tripai eyo ffe mugimanyi oba ebeera ku airport wali ekyamazima olyoso n'ombuuza ekibuuzo ekyo ndowooza kannyambeko olw'okuba nti eno programu mugikola kuyambako bannayuganda kufuna information amakampuni agamu ekyamazima mulimu abantu nga babbi ekigambo kankikozese mu bujjuvu nga babbi ekyamazima gateekawo embeera nti bwe mala okutambuza emyezi 2 egisooka gyange ebiseera ebisinga tukizudde egy'omusaala akati mukazi wa Katonda n'agenda n'akola byonna byakoze ng'omusaala gwakola gwa David aguze yagumusaba ekyo si kituufu abatuwuliriza n'abatulaba ekigambo ekituufu kiri nti goluva wano ate Abawarabu balina ne system bo basasula akoze tebasasula atakoze nti onookubanga yesimu sente zange muziteeke wano era otuuka gwe bawanamanya nti sente zange mujja zisindikiranga gundi so nja kukubiriza bannayuganda bwogenda baleme bateekangako bukwakkuliza obwo ekyamazima amakampuni agatwala abantu ebweru especially abakola awaka domestic workers balinayo ka commission ke batuwa olw'okuyambako ku muntu oyo naye tebakatuweera bakatuwa amaze okukola mulimu kati kiba kya buli az'amaanya okudda kukiraya nti ate goli mu kuyambako ate ne ssente zaali mu kukolera omukwato zimutemeko sekyo kikyamuffe ku tuipaayi olunaku lwe tukutwala ku airport ne tukulinyisa ennyonyi eyo mulimu gwe tuba tusigazza gumu omutongole gwa kulondoola gy'oli mubalondoola yesebo era tuba ne ba supervisor betuteekayo mu nsi ezo ayogera Oluganda ayogera Oluzungu ayogera Oluwarabu okwanguyiza abantu baffe communication so gwe mulimu omutongole gwe tuba tusigazza tuba tetuyagala kumanya bikolagana bya nsimbi zo kubanga omanyi lwaki wagenda okukola era nekyolina ozikolamu okimanyi okujjako nga gwe tusabyaga amagezi nti sente zange nzikola naleka nkoze bwe nti nzikoze sentya sobola okuyamba mwetaaga ba housemaids mwetaaga myaka emeka era musajja oba mukazi ekyamazima housemaid tutwala bakyala tetutera kufuna nnyo basajja nga bakola waka emyaka tutandikira ku myaka 21 paka ku myaka 38 obuyigirize tetwetaaga buyigirize tetutera okubiriza nnyo abantu baffe kubanga basobola communicatinga ekyomukisa omulungi kimu nti mu Uganda y'emu ku nsi omuli abantu abatasobola kulemererwa ku communicatinga ensi yaffe erimu abantu abakujjukujju simanyi oba development yayangu okutuuka so basobola ocommunicatinga bulungi nnyo n'omuntu yadde aba ayogera Oluzungu olufu ekyomukisa omulungi kimu nti n'Abawarabu tebamanyi actually bo n'okumanya tebamanyiddeemu ddala oba nkugambye nti
basaba n'abasomesa home teachers nti agenda asomesa abaana ba at least boy baba tebasoma leka abaana bakulenga amanyiko ku luzungu kuba ensi weetuuse. So tubakubiriza okuba bamanyi communication ne expression. Oluusi ekitero batawanya tasobola ku expressinga mu maaso ga muzadde ga boss we ekyo olaba gana oli anti gundi nze nkola nnyo biki naye nga singa tubayigiriza okuba abavumu. Era housemaid oyo okumwogerako akatono alina ne training ye gyayitamu atono oluusi ow'emirimu outdoor gyatayitamu. Tumutwala mu training ne training center weziri ministry ezigazeetinga dda nti tubatwalayo ne batraininga for 2 weeks okubayisa mu mbeera y'ensi ezo n'obulamu n'ebiringa ebyo. So bavaayo balina ne basic terms z'oluwalabu ezisookerwako eziyinza obbayamba. Walinawo wayogeredde ku Interpol. Eno ekola ku muntu agenda kola mirimu gya outdoor gyokka. Interpol tekola ku outdoor yekka, ekola ne kuggwe agenda okutambula ebibyo. Kubanga yemu ku bbaluwa eraga nti mu nsi yo mwovudde toyina mbuzibu na mu nsi mwolaga bakusuubira okuba kyekimu. So yo ebbaluwa ekiriyalinga kubeera nti toyina buzibu bwonna. Ekozesebwa mu Uganda yenna. Rough estimate eyinza kuba ku ssente mmeka ogifuna? Ebbaluwa ebagyongeza ssente ndowooza eri ku mitwalo 10 mitwalo 8 nja confirm naye nga bagyongeza ssente. Poliisi yafulumya new prices za Interpol yazidvising ayesebo. Sinzibu yakufuna. Ekyamazima nga documenti za Uganda zonna bwe zibeera enzibu nayo kyekimu. Ndowooza bakutuma ogenda okime endagamuntu essaawa eno basobola okutuma e Dubai ku bigere. So documenti za Uganda ekituufu kiri nti ndowooza protocol yaleeta obuzibu ne paperwork omungi si nyangu za kufuna. However bagenze ebitongole ebyo bigenze byetereza at least mu luvannyuma lwa weeks emu weeks 2 basobola okuba nga badeliverings. Ku bisanyizo still wayogedde ku passport waliwo enkadde n'empya muzawula mutya? Kakati of course zaawukana. Eri empya bagiyita e-passport oli ordinary passport nga ate ne kala yanjawulo n'enfaanana yanjawulo. So okwawukana byo birabika. Mpozi ekibuzo kyandibadde nti mukyazikwata enkadde. Ekyamazima tebannaba government enalangirira nti tezikyakola paka mwaka wa 2021 nga batugamba tetumanya oba kinatuuka banayongezaayo oba kinasigala naye nga passport zonna tuzikwata. Zo zisangibwawa? Internal Affairs yegaba passport mu ggwanga muno. Ate Interpol recommendation? Interpol eyo tugijja Kololo. Ekitongole kya poliisi ekyo kye bayita Interpol department gye kiri. So gye tugijje. Yo passport yameka ogifuna? Passport ya mitwalo 25. Kyenyinza okugamba bannayuganda nti nga omanyi otuwa ku Internal Affairs babeerawo abagezigezi mpayo zino nkwanguyiza kola ki n'ebiringa ebyo naye nga official fee eya passport ya mitwalo 25 neza banka ndowooza 12,300. Passport eyo bakuwa omwezi gumu ku myezi 2. Ekituyamba kimu nti nga nkugambye nti buli kintu oluusi kibaako bypass n'ebiringa ebyo. Tufunayo abantu abagezigezi sijja gamba nti mwe bali mu nsi buli kitongole abayongera tuyambayambako okupushinga amangu fayiro nezangu wakyobala nagambye nti omuntu oba alina passport oba talina mu bbanga lya mwezi gumu kitundu tuba tumaze omutambuzi. Wenjaga okubuuliza kati omuntu agenze eri oba yayana kugenda nsi ki wayogedde ku gavumenti erina ensi zekola nazo mukago nsi ki ezikyasinza okwanguwa ogamba nti awojja wanashuwadde waliwo ebyokola kakati ku nja kwogera abandi abo bajja kunsonyiwa nti nja kuba neesigama ku nga we nagambye programs 2 kuba specifically tukola abakozi abawaka n'abakozi abebweru ate abakozi abawaka banjawulo n'abakozi abebweru banjawulo. Olw'ensonga omukozi ow'ebweru ebiseera ebisinga baba na apartments watuuka alina company katugeza akolera no kutwipayi nga apartment eri kansanga obutafaanagana mukozi wawaka mu nju mwakolera era mwasula era nga bwe kirine wano abakozi bawaka basula obutafaanana omulaala alina boys quarter kwasula. So kakati abakozi bawaka nga bwe nanyonyodde mu kusooka nti bo arrangement yaabwe ku company yaffe yanjawulo era balina department number by the way.
ekyo nakyo ndowooza abatula basaanye kitegeera nti department eyo tugita recruitment naye nga yo specifically etunuulidde housemaid. Yes. Ensi gye nandirikommendinzeemu ennyo bannayuganda okubeera nga bettanira Saudi Arabia nsi yabalangira nnyo. Ekyokubiri process yaayo emenya erwawo tosobola kufuna visa ya Saudi Arabia ng'ogenda kukola katugeze mulimu gwawako oba drive oba ki nga toyise mu procedure okusinziira nga gavumenti bwe zaasayinira. So mu kwenyoola okwo ate gye okoma n'okwanguyira okulondoola omuntu n'okumufunako information in case nga afunye obuzibu butafaanagana nsi ndala. So ekyo bwente wenyinza okyogerako. Kati wenjagala okujja ku mawulire agajja gatambula zino concerns eziraisingibwa okuba nti abagenda abasinga batulugunyizibwa ekintu ekyo kiri kitya muzifuna complaints ezo? Ekyamazima omulimu gwonna gubaako ne challenges zaago. Oli mulimu gw'amawulire challenges zo kwe kugenda okwata amawulire wali okwekalakaasa ekituufu oba okukwata omuntu atayagala oba n'akasuka tiyagaaso tajja londa muntu ono w'amawulire ono si w'amawulire. Yes. So buli mulimu gulina challenges zaago n'omulimu gwaffe gulina ebizibu byagwo ate buli mulimu ebizibu byagwo byefaanana. Kakati challenges ziri mu mulimu gwaffe omuntu aba yalinnya ennyonyi n'alinnya n'akola ki? Teyalinnya bus, teyalinnya taxi, teyalinnya boda. Era ebizibu ebinamufeesinga bijja kufaanana bwe bityo bya nnyonyi bya visa n'ebiringa ebyo. Tukkiriza mulimu abantu abatulaba balina kitegeera nga bagenda kulambula tebagenda kukola era nga y'ekirooto kye kyakulinnya ku nnyonyi nga wagambye mu kusooka nti family eryawo mutalinyanko ku nnyonyi biki kati olinga excitement gyalina tulipaayo esaba mitwalo 12 kitundu gyokka lwaki seewaayo neŋŋana nange nennenyako ku nnyonyi nentambulako. So nga ye kyekirooto kye era najja ku tulipaayo ne mumuprocessinga ne mumutwala olutuuka gyagenda n'abagamba nze saagala kukola njagala kudda waka. So ezo cases tuzifunye kyokka netufunayo ne genuine cases ng'ekyamazima oli afunye buzibu na mulimu kyetuyinza okuyita waka hazard. Nti omulimu gwe yagenda okukola abantu tebabadde cooperative n'asangawo challenges n'abantu basanze like anyway ne wano mu Uganda babossi we bali abalemesa abantu okukola ekintu. So it is everywhere. So wotufuna complaints bwezityo kyenabagane nti twateekayo liaison officers mu nsi zino tudeploying abantu. Era bwe tuba tusimbula abantu baffe tubawo ennamba y'abantu abo. Ogenda mu kibuga Jidda ono liaison officer aliyo, ogenda mu kibuga Dammam ono liaison officer afa aliyo. Obanga ofunye obuzibu bwonna mu communicating nga tonana tunoonya ffe kuba yalina capacity evuga emmotoka najja waawo nze nyina kusobola kukubira office n'ebifaanana bwe biti. So kituyambye nnyo abawalabu abo nabo ng'abantu si bangu mulimu abalina emitima emibi mulimu abalina emitima emirungi. However sijja kisa ku bawalabu bokka nja kitwala general abantu ababi bali everywhere n'abantu abalungi bali everywhere. So n'abalungi kyekimu abalungi n'ababi bonna tekiriiko mweru tekiriiko mudugavu tekiriiko munnayuganda tekiriiko muwalabu. So everywhere ffenna tufaanagana. Tusaba busabi Katonda nti abantu tutte babeere bagenda abantu abasinga okuba abalungi. Ekyokubiri n'okubanguyiza emirimu gyabwe Mukama Katonda abanguyiza emirimu gyabwe. However abantu betwala abamu nga bwe nabagambye tebaba bakozi baba balambuzi baba balina ebintu olina agenda nga alina ebyekika nebimulinnya tumaze omulinnya naganze tulipayo yatwala n'ebiringa ebyo. So namufuna challenges bwezityo bimu ku bizibu byetusanze. However tugezezaako ffe nga tulipayo okulaba nga tuyamba abantu baffe kasita tutegeera nti kiraya nti tumututte kubanga ekiba kyamutwala kukola ssente bw'abanga naye mutima gwe alaba ssente eziganya of course ffe tulina kulaba bitale tumuyamba kuvaayo akomewo wane Uganda kubanga ekigendererwa kye kiba kikoze eki kiba kiganya kiba kifudde oba akozeeyo omwezi gumu oba ebiri. Yes ffe tukitwala nti size ezaali esaala ze Katonda bwate bwe yageze katumuzze atetenganyiza obulamu mu Uganda. So tusinga kufa ku bulamu bwe
kati kesi ngezo zaali zivuddeyo mwali mulondoddeko omuntu tugambe singa oli omuwarabu yabanga ali mu nsobi mwali mubalondoddeko oba misango ne gumukwata kakati amateeka gaffe ekyamazima manafu era wano wenja okwongera okusabira gavumenti yaffe eyongeremu kunyweza enkoba ekituufu kiri nti emisango egimu gye tuzudde egimu gikwata abaana egimu ne gikwata ba employers naye etteeka terina welituyambira oba embasa yaffe mu nsi ezo terina welituyambira oli omuwalabu okubanga bamubonereza. For instance omwana bw'akeera neyekyanga nga ekimu ekyangisizza salalewe amaze emyezi 3 tannasasulwa n'akola sit down strike bamuwe ssente ze omuwalabu neyekyanga oba n'amukuba ekituufu kiri nti ogwo omusango bagukwata butereevu omuwalabu kubanga omwana ensonga eyamutwala kukola ssente kitegeeza ssente za yena byazeetaazo zikozesa oba tonnazimuwa neyekyanga toteekeddwa dde omukonako oli okujja kukwata ssente zo zikolesa so kati ffe tubulwa etteeka welituyambira awo era kyetutera okukola kimu singa embeera bweti ebaawo tulaba buti omwana bwasasulwa ne tumukyusiza mulimu. Okay, alikusakata vibes tukyali wano eno ku Tripai wajese otya? Tripai Overseas Agency Uganda Limited. Okay. Oyogedde kunoonyeza bannayuganda emirimu mu nsi zonna. Mulina ensi ze mutambuzaamu abantu wano mu Africa? Mu Africa tetulina nnyo. Nabagambye kale twakajja mu business eno tugenda mu mwaka gwa 2. So tuconcentratinze nnyo mu Middle East olw'okuba nti tugenda okuyingira mu business eno. Buli business ebaeko ekitundu weeboominga so kati twagenda okuyingira mu mulimu guno nga booming region is the Middle East era naffe of course olina kugoberera bw'osanzeemu naye tuli mugezaako gaziya Canada opportunities gye ziri tuli mugezaako kulobinga tufune genuine opportunities kubanga n'ebyobufere bingi kirungi ministry yaffe eri mugezaako kwengeginga Canada tubeere nga tufune emirimu officially nga tuli kulootinga ne tutwalayo mu butongole. Alright. Tuogere ku bana abakola emirimu gyewabweru. Bo tebafuna ezo cases complaints nti oba police mukutte oba documents biganye bitya since bo babeera wabweru mu public. Kakati nabagambye buli mulimu gubaako challenges and the challenges cuts across. Tosobola gamba nti zikwata bawaka zikwata bawabweru zikwata everywhere. So n'abakola ebweru nabo balina obuzibu babasanga. Oluusi babosi baabwe nabo batema salary oluusi babosi baabwe nabo batemako ssente ze batategedde nokuyomba kukola kyate nabo balina ne risks za nga ogambye kubakwata poliisi balina risks za accident abamu bejjayo ku mirimu jukira ziri ensi zaakula otuuka osala wosalira siweewo emmotoka nekkuba nga ate gwalina nosasula emmotoka ekutomedde. So nabo balina challenges nyingi. However ezaabwe ekirungi kimu nti ziba nyangu za kusolvinga olw'ensonga zaabwe ezisinga zeetololera nnyo mu office okusinga ku employer. Obutafaanagana housemaid boss waamu yinako obuyinza bungi okusinga company. Yes sir. Era kyetuli mu kusaba gavumenti nti nga tuyisa visa zino okwongera okuwa abantu bano obuvumu bategera nti bakola omulimu boss obuyinza bwe bukendeere because ono omuntu ali mukumu yes tetugaana yamuwa ssente yakola ki Baganda balina n'olugero olugamba nti akuwa okulya yakutwala omuluka. Yes that is true but then omuntu ono wona omulekera ennyo boss we ddala mu nsi etali yiye boss ayinza okulowooza nti alina ekyobugagga kyawo. So twagala gavumenti etandika okubanga visa eba efulumira mu mannya ga company omwana company yebeera omuwuninga abeere nga wemulinako obuvunaanyizibwa. Kitegeeza nze boss wange waneekyanga kiringa we nabeera ku Tripai nenko okola nja fuluma bufulumi siina nnyo attachment na boss nyina attachment na company. Njagala ogezeeko tusigira ekifaananyi wali ogenzeyoko? Era ne sabbiiti ejja tugenda Saudi Arabia twagala tulambule Saudi Arabia tuveeyo tumalire Doha. Njagala nsigira ekifaananyi waliwo company ensi gye nalaba omwana munnayuganda ng'ali eyo baamutwala kukola nga bamutwala nga housemaid naye yeekwata akatambi ng'ali mu nnimiro alima. Abo basajja ensi zaabwe enjavu nnyo okutuuka nti balima n'ennimiro ng'ensiko nnene nnyo bati. Ekyamazima ensi ezo si njavu ensi ngagge ekisemberayo ddala. Ndowooza musa okugeraageranya ku Uganda oba ebyaddala n'ensi yonna
lonjogera ku nsi yonna the whole world Qatar is number 1. Saudi Arabia nsingagga kuba ze zimu ku nsi ezisinga supplyinga America amafuta. So ezensi chenjo gamba bana Uganda nti zo naturally ngagga era abantu abasinga abaliyo olwokuba nti ziri ku level ya dini na bwakabaka abantu abasingayo balangira sina bakozi era bona ozituukamu ojja sangayo bayindi ba Pakistani be basingayo obungi be bakola emirimu bali babeerawo ku supervision banansi. So ekyamazima ettaka balirina balima ebyobugagga babirina n'obugagga nga ssente bazirina. So ennimiro kakati kimu kye tujjeera okubiriza abantu baffe okutwala. Omanyi waliwo kyotegeera n'okiraba n'ogamba kati wano kankozesa bwongo bwange poliisi etera okukola nti use reasonable force. Kakati wano bw'otuukayo olina okozeseza ku bwongo ng'omuntu n'ogamba yes bangambye okulima katugeze nga wano ku tripayi bimuli kambiyiseemu ekyo kitegereka oba ogenza mu shamba ekyo nakyo kitegereka naye oba agenda kukola nga housemaid ebyo byoshamba tebiriimu era ffe balina ne contract ze batusindikira nga bagala bashamba boy kati kitegeeza ogwo omulimu gwa njawulo ate era nja bakubiriza buli bwe bakuwanga visa mbeere bagezigezi mutunule mu visa eyo because teriyo visa ya muntu efuluma etaliimu nsi gy'alaga etaliimu mulimu gwagenda kukola ani agumuwa. So buli visa ebyo birina bagezeeko nnyo okubitunuulira ebyo bikulu nnyo. Visa yeyogera kyo jagenda bakutwale mu shamba olime nga gomanyi wagenda kukola aka naye nga visa yali eyogera ekyo. Amakampani agasinga gamanyi okubika obutambaala bannansi abakayanti baazo oli n'atambula nga tamanyi kyagenze kukola olwokuba yamuwa ssente ye n'atuuka n'akola birala. Tuyanza nnyo twogere wano ku airport muyita Ntebe muyita Kenya mukozesawa. Ekyamazima ekibuuzo ekyo nno kiri invalid nnyo kubanga tuyina international airport lwaki omuntu yandiyise Kenya era ndowooza okimbuzizo oyina ekibuuzo kyolese emabega leka nkiddiremu ddala. Kitegeeza oyina be wali olabyeko nga bayita Kenya bangi. Bannayuganda abatulaba ku Sakata Vibes nsaba mukitegeere kino nti ekisaawe ekitongole tuyina ebisaawe ebyenjawulo mu ggwanga naye ekitongole oba gye bayita international airport eri Ntebe. N'olwekyo gwe Munnayuganda ayagala ogenda okukola ne bakuwa emboozi nti tugenda kukulinnya baasi simanya tugende tuyite Kenya tuyitewa bebyo ebizibu bimu byosanga n'owulira nti oli yayise mu mayuni oli yakoze eki we baba nga tebagenda kuyisa Ntebe kino kijje ku nze bali mu kukukusa kubanga abatalina ngeri gyagenda kuyisa ku kisaawe kuba kuliko ebitongole bya security byonna ISO, SMI, CID, police, SFC buli kitongole kya poliisi weekiri nti balina okukebera documents zo confirming nti ono government yamukiriza agenda akola ayina Interpol ali cleared ayina ebbaluwa okuva mu ministry ayina contract ayina ki ebyo biba tebiriiwo kitweke mu mutwego nti bankukusa ate no munaye ekisinga okusesa Bannayuganda abasingira bakukusa n'okukimanya baba bakimanyi nti bali mu mukukusa era agenda akimanyi nti nze bankukusa naye olw'embeera ndowooza embi gye tuli mu kuyitamu mu ggwanga lyaffe naye waayo n'akola ki agenda naye n'asaba atuuke. So mukama abamu abakwatiddeko babakukusiza ne babeerayo mu mirembe abamu bagenze ne bafunirayo obuzibu. Bw'ofunirayo emirembe weera ndi good naye bw'otegerera nti okukuta kwali kubi kwe kufuna obuzibu kuba tolina akuyamba gavumenti tekumanyi. Awo wenyini zino cases tugambe God forbid omukozi agenze God forbid n'afunira obuzibu oba n'afa communication mugifuna kakati okujjako nga teyayita mu kampani baba yayita mu kampani kitegerekeka okufa omuntu afiira awantu wonna so tetutera okutera okusaba nti omuntu aba afudde tutegeere because okufa tebakuwakanya ate Katonda olunaku lwe yakuwandiikako nti lwolifeera lwofa nekyeyagamba kyolifeera kyofa. So woba wayita mu kampani ebiseera ebisinga otegeereka era maiti nekomezebwawo Entebe nemugiwaaba Oluganda kyentera okusaba oba kukubiriza amakampani olwokuba nti efamily eno ebeera mu buzibu eviiriddwako omuntu waayo eri mu nnaku omuntu oba oliawo yeomuku yagenda n'okusitula family gwetunuulidde ate avuddewo tera okubiriza nnyo amakampani agakola omulimu gwe tufaanagana nagwo
nga tuli wamu ne gavumenti fubenga nnyo okulaba nga tuyamba ku family eyo okuyita mu mbeera eyo gyebeere esebo. Omuntu agenze housemaid eyo babakkiriza okufuna abaagalwa oba okubeera mu relationships? Housemaid no tekikirizibwa. Actually kankiddemu housemaid no tekikirizibwa era tuyana bakubiriza nti okwegomba kya buntu tutwala abakyala abalabikira ddala obulungi wano n'atuuka omuwalabu n'amwegomba naye tutera bakubiriza nti kuuma wekuume ojja kufuna obuzibu. Omuwalabu kyasinga okuwa ekitiibwa ye mwagalwawe. Kaakati wakwatira nga oli mukazi oli ku bbaawe zejambiya zojja owulira naye ate ne wano tubirabyeko ekyo muganda wange ojja kuba mujulizi. Omukyala kasita akukwatira ku bbaawe akyusa kala akyusa enjogera na buli kimu kikyuka. So it is everywhere. Omwagalwa w'omuntu gwalonze mbanji ebiseera ebisinga tayagala mwemolerako kati ate bo bali bakiyisaawo nekigendako ne mu sharia law kyova olaba nti naye nga ate ne wana abawala era nja kubiriza abakyala abagenda okukola muwale nnyo baba bossi bamwe kuba ewaka omuwalabu omukyala yamaneginga amaka si mwami oyinza n'okugenda n'omalako emyaka 2 ejja contract nga tolabye ku bbaawe babeera batambula babeera busy. So naye waka wabaawo abantu bangi baana n'ebiringa ebyo asobola okujja n'akwegwanyiza. Abawalabu tebaagalira ddala kigambo nti omunnayuganda afumbirwe omuwalabu oba omuwalabu awase omunnayuganda olw'okuba akaako eddiini ako bakyalimu eddiini nnyingi baagala nnyo okubeera nga beetoololera mu bo. So bagirabanga tabu okeera gwe nga oyagadde omwana waabwe oba bbaawe oba ki. Era nja kubiza bannayuganda bakyewalire ddala genda okola emirimu gyo obbaawe wamuleka e Uganda oba ne oba tewamulekaayo osobola okudda n'ofuna omusajja e Uganda otambuze obulamu ddala okufunira obuzibu ku mawanga. Communication bagibalekera omukozi n'abanga acommunicatinga n'abantu be Uganda. Tubadde ne cases nga babosses abamu tebaagala kuwa bakozi baabwe masimu. Ekyamazima essimu ezo zirina engeri gy'obstructinga omuntu ng'akola emirimu. Abamu bazikozesa bubi. Yes. Bali abantu tebakyali mbino byagula OTT smart data bakozesa wifi wireless network zokka zeziriyo. Kakati omuntu n'atuuka yali amanyidde ogula ka OTT ke ka 1,200 n'aka data ka 5 n'abeera okwo n'akola ki eri ali ku unlimited. Esimu alina smartphone alina emirimu. So tubakubiriza esimu muzikozesa mu butuufu bwazo. Ate ng'olina ebweru si kirungi nnyo kuba ku masimu. Uganda tulina ebizibu bingi tusabiriza. Buli muntu lw'anaakulengera nga akulengeddewo ku WhatsApp oli online so compare 10. Ebizibu bya Uganda tebiggwawo. Tukubiriza nnyo bannayuganda agenza okukola. Fuba nnyo esimu eyo gikozesa mu butuufu bwayo. Communicating n'abantu b'oteekeddwa communicating nabo sina kyalo. Communicating mu budde bw'oteekeddwa communicatingiramu. Tufunye ku cases nti abantu babajjako amasimu era twasaba gavumenti ekirungi etteeka bali mu kwongera ddimi emyula. Omwana kasitadwa ku airport gwepa office mu receiving okuva ku office agende nga avuddewo afunye essimu ne layini ya Saudi Arabia. Njogedde ku Saudi Arabia olwo kubanga specifically gye tusinga okukolera business. Kati tugambe contract eya housemaid eweddeko mumukako kusaininga empya oba kyeyagalire asooka mawo nadda. Kibuuzo kinyumidde nnyo mumukaka ekigambo si kituufu ekyo sebo. Contract eba ya myaka 2 renewable emyaka emirala 2 kitegeeza so giza obujja emyaka emirala 2. However mulimu abantu nga balina obuzibu ne families zaabwe wano e Uganda. Naye tero bakubiriza oba olina buzibu oba olina ki ewaka yewasinga omazeeko contract ya myaka 2 wekyuseemukko komawokko malawo omwezi kuba ate ekirungi ekiriwo contract eraga bajjamu wanga ticket twandi flow. Kitegeeza alina return ticket yamuzaayo kudda yakole singa aba ali wiri agenda addemu akole. Ekyokubiri bamuwa n'omwezi gw'ogwo bazza okuwummulamu bagumusasula boosi we. That is singa boosi yennyini abadde naye akyagala okuba nga ali naye. So akkirizibwa
akirizibwa okulinewinga nga ali wano akirizibwa okulinewingira eri nga akyali yeri kyekitakubuuzizza mu process y'okolaawo contract yeyogera myaka 2 mu process y'okolaawo bakuwamu break singa obadde agala kuddako waka tebakuwa tebatera kukuwa break ezitera okubaawo kitera kuba omuntu afunye emergency muzadde we afudde biki afunye eki kisoba kugamba ddayoko kuba waliwo oluusi wobeera naawe ng'omuntu nga yadde bakubikidde maamawo oba taatawo oba omuntu w'obuvunanyizibwa nti yadde ng'oli mukozi otya naye nga weesikamu kati baba baagala bakiyita depression mu lulimi lw'ekisawo baba baagala oddeyo wejjanjabemu so babosses abali generous batera okuwa abakozi baabwe tiketi neka upkeep nadda neyeterezaamu naddayo n'akola then instances endala ziba za visa za bossing agenda tambulamu agenda Canada agenda America agenda Bungereza agenda for holidays ebyo tebiriko maninyo wane waffe naye eri mu nsi ziri ezatuleka bigi ebiri n'agamba ekifo ky'okuleka ewaka wekoba n'abantu abatono bo batambula ne family zaabwe naawe omukozi w'etiketi n'akomawo Uganda waba agenda malayo emyezi 2 naye n'amalako emyezi 2 naddayo n'akola kale tweyanza nnyo tweyanzike olinayo obubaka bw'oyagala okulekera bannayuganda oba eri abo bonna abandyagadde okugenda ebweru neyanza sewo abalabi baffe ab'omukutu guno nja bakubiriza nti ogenda ebweru si lutalo ate era nandibasabye olabanga Uganda biganye kyusaamukko weekyuseemukko genda okolekokko gezesa ku mikisa gyo expression n'abaganda twala myaka 23 mwanda egyo emyaka tusuubira omuntu akyali mu mbeera ekola genda okoleko gezesa ku mikisa gyo laba kiki osobola okukyusa mu bulamu bwo oyinza okuba emyaka gyolina tonnaba kutuukiriza birooto byo omukisa gukyaliyo n'olwekyo nja kubasaba mujje mwewandiise ne TRIPAI mujje ku TRIPAI buli lunaku tubeera bagula okuva ku Monday paka ku Lwokutaano ssaawa 2 paka ssaawa 11:30 abakozi baffe bali okubakolako ne ttiimu yaffe ya marketing mu field yabaayo osobola okugisanga neyewandiisizaayo n'ebifo ebyenjawulo ebyenkalakkalya mwe tukolera mwe tulangira gye tuli osobola okusangawo ba staff baawo n'obasinkana tujja kukuweereza bulungi nandisabye nti woba ogenda noonya kampani entuufu eyawandiisibwa ekkirizibwa okutwala abantu ebweru obutongole ekirala bw'otuukayo ku kampani eyo gibuuze follow-up plan yayo eriki mugoberera mutya abantu oba mugenda kunsuulayo mwenze mundekeeyo mwe musigale nga muleeta abantu balala then bino ebigenda mu maaso nti kampani zibonyaabonya abantu n'ebiki ebyo si bituufu tuli mugezaako naffe kwogerezegana ne gavumenti obulumire obuli mulimu gwaffe tulabe nga buvaamu kubanga teriyo mulimu guba guteredde straight nebegaba maka mubamu okunywa okwenyola okuyambuka n'okukkirira naffe tukkiriza nti mulimu gwaffe mulimu ebitali bituufu mulimu ba players abakyamu so tusaba gavumenti ffe tetulina buyinza obwo n'amaanyi naye gavumenti erina capacity so ffe nga TRIPAI tujja kwongera okuweereza abantu mu bwesimbu TRIPAI tujja kwongera okuweereza abantu ekyo kyennyini kye batusuubiramu era kye beetaaga kale tweyanza nnyo tweyanzege bajjukiza amanya nze Serunjogi David nkolanga nze general manager wa TRIPAI overseas agents tubadde wano ku TRIPAI overseas agents wano eŋŋanda erukuli ku kidde n'eŋŋanda mwebale nnyo okulaba Sakata Vibes nze DJ Senior B saako Manyiga Mugongo ku kamera ensonga zezo ndooza muzitegedde ekinaaba kyetagisa okumanya okomentinga awo mu comment box ne tubanga information tujje forwarding walala mwebale nnyo mwebalire ddala pozi akatalekeka Manyi nga tonajjako kesimubuuzizza naye kankamubuuze nako mukamanye abaana babuwale baba bajja wano okusaba emirimu simanyi oba wano but mu offices zammwe nga abakulira company zino mubasaba akaboozi k'ekikulu okubayisaawo akati nange wenabagambye buli kitongole kibaako abagezigezi babaayo eyo of course sijja kugaanira kyange kubanga mbeera mu office nembeera ebweru wa office sibeera buli wantu however basobola okubanga gye binaye nandikubiriza abantu abakola omulimu gwe tufaanaganya omuntu oyo azze ku office yo alina obuzibu omuntu oyo azze ku office yo alina obwetaavu
alina kyakwetaagamu kati ate budda mu mutunuza mbirala kitegeeza obanga ali mu kumujja ku mulamwa oba olina byoli mu kumuteekamu ebigenda okumujja ku mulamwa nolwekyo mubeere bakisa mubeere ba service provider abatuufu ebikolwa byammwe Katonda ajja bisasula mubeere bantu balungi omuntu oyo azze nga ayagala kufuna mulimu muyamba afune omulimu tomuzambya mukwana abasinga babana bafumbo baba ne babba baabwe naye nga bakanyiza n'omwagala wawe genda okole tubeeko obulamu bwe tukyusamu kati bw'omuzza mu bifaanana bwe bityo ekyamazima oba omujje ku mulamwa so si kituufu kale mwebale nnyo mwebale ddala